Nze Angela Nakazibwe ku Century Property Real Estate Uganda Limited nkwasa mwami Musi Bosa Geoffrey Nsereganyi ekyapa kye kyeyasuubizibwanga omuwanguzi wa Radio Simba Sengule 1222 okuva mu kampani ya Century Properties. Ekyapa kino kisangibwa Bwakalole ku Bombo Road ekiwangulibwa mwami Musi Geoffrey. Weewaawo neyanziza nnyo neyanzeege mukyala Angela ku lwa Century Property Consultants. Neyanziza nnyo neyanzeege era siyinza nange kutambuza mu mwango oluzingo mu tutumba oba okuboyanya ensingo tebakutika kyakulya bw'ate n'oboyanya nsingo ekyamazima ebigere ku mitunda ebikutuusa wonoolya n'osanyuukirira ebikutuusa wootolye n'osunguwala ekyamazima ndi musanyufu nnyo nnyo okufaananako ate nandegejje wuunuunira mu kitimba n'ogamba nti esanyukidde ki kumbe esanyukidde makooba naye nze nina essanyu lye ninalikirako ery'omwoki wa manjaaya oba kati ngambe ti nina lya nakatansense kubanga ayokye lya nakatansense ye yeeyagala nnyo kubanga wa manjaaya alwawo nze Musisi Bosa Geoffrey Nsereganyi yennyini Sengule 222 nebaza bannaffe aba Century Property Consultants abampadde ekyapa olwaleero abankwasiza ekyapa kinnawangula okuva mu mpaka ez'olulimi Oluganda World Cup y'olulimi Oluganda engule ya Radio Simba 973 Lubogola empologombe y'eddembe era nebaza bakama baffe aba Century Properties mwe bali kuteeka ssente mu mpaka zino mwe bali kuwagira lulimi Luganda okulututumula oba okuluyitimusa mwe bali kuwagira buwangwa bwaffe ate nebaza bakama baffe aba Radio Simba okuvira ddala ku bakulu abakulira 9 katonyeze 3 Radio Simba empologombe y'eddembe awamu n'olukiiko lwonna ennyumba y'engule abakola engule omuli Katikkiro waayo omukulu J Semanda omukulu Waguma Kisuule omutuji w'engule omuzaana Nansuga Brenda ne Ssaabawandiisi ow'engule ya Radio Simba omusomesa Kigudde Wilson Williams Kojja bannange mwebale nnyo mutukoze obulungi obutagambika olwaleero nkyusiddwako nange nninnya eddaala lwa lulimi luno kale n'obubaka bwe nnina nga Sengule wa 222 mwena abasigadde eyo abali eyo ojjeko kunneebalizaako kubanga bakiwadde munange bwe bujja ate abaana baffe mubaagazise nnyo olulimi abantu abakulu nammwe abali eyo kitukakatako nnyo okwagala olulimi lwaffe kubanga lwe lusibukamu obugagga eno y'ensulo y'obugagga lulimi olwaleero nkwasiddwa ekyapa okuva mu Century Properties lwa kulwanirira lulimi okubeera nti nze Sengule w'omwaka 222 ekimpeereddwa ng'ekirabo kyekyapa kino ekinkwasiddwa bannaffe aba Century Properties era ndi ku kakalabizo lyabwe wano Essonde naye ng'ekyapa kino kiri Bukalabi eri oludda olw'Ebulemeezi Bowa.